Ode ne kamilioni mbalaba bye bekola. Juliet zawedde mukazi muzungu. Yeah, eteba kise yabadde pek. Muzungu akikola akati yezawedde muzungu ebibyakwa byaki oli mu America ati mwenye enaku yamwe ya Uganda kubana Uganda yabakowa tuyezawedde yali yabakowa mwine ebigambo bingi mwogera abantu etali akantu ke yakoze ne kamili yadaka yali yadaka subira nze nange leo twali mu America ngate yakakola naganda buganda mga ndi muganda wa wabela yabakaka nabatalina abalina golofa nesikalina anze Mr. Phil mukono met okusoka kasoke nebaze baganda ba Madrat and Chiko kubanga ngabe bakugambye bansoka kusamba kajine twali fenna katubito bamuwe bazanya comedy bwe nyimba naye mbebaza kubanga bakomye weka ate ne banzijukira bajja ne bangamba Phil okusinza kusone kyolina twagala tukole naye abantu bano kumanya katukutegekere show abantu bakumanyire ku show twagala mu industry okubaka ettofali tukola ki etwongerako so Madrat and Chiko communications twagala bategeeza nti tugenda kutandika okwanveiringa ebitone ebyenjawulo abayimbi ba comedians abantu abenjawulo osegera ba drama actors so tulabikenga naffe tugezaako okukola ki such that omuntu ogenda okuva mu kintu kino okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ate naye waliwo abantu abakola ki abakwenyumirizaamu nga bw'olaba mugenzi Katolo bw'ama nti ayina abantu bangi abamwenyumirizaamu beyatandika ate abafuusa ensonga mu industry eno ono munnakyagwe Mr. Phil twali baana bato nga yatugiza osala ekkubo Mr. Phil musajja talina kyatakola azannya emizannyo akuba eŋŋoma asomesa abaana okuyimba naye twamugamba no azina amaganda ekyo ekitone kyonna kyonna nekenyingo ina okwekoleramu omulimu kati wuno twairinga Mr. Phil tugenda twamufumbye ne tumubobeza tugenda kumujjula tumutenda kumusa ku lusaniya tumulabe tumote buliro mutubulye ayita tayita mupya maso g'abantu naye ekyagwe emikono naffe gye batuzaala simupya omumanyi so musayinize omuyimbi wanji basebo era twasayininga dde kale kati tumwaniveirinze kati tumusayinize osegeera naye nga ye tubadde tutambula naye ebbanga lyonna naye nga tubadde tubakola kiri so ku mulundi guno ne tugamba nti kati tukitaddeyo abantu bakitegeere ate n'abalala abayina ebitone tugenda kukola ki sooke kuwono ennaku z'omwezi nga 2 August tukakwera mu Colin Hotel bandi tubakuulamu namu bannakyagwe ono mwana oluyimba anthem ya Kyaggwe mumu aniveirinze wamu ne concert mumukoledde ne concert twakipa wakwanta abantu tebamanyi nkola gye tukola mu bintu tetwagala nnyo okudumira ku bantu tukuwadde omuntu wuuyo tosegeera mbi bonna musazeewo Mr. Phil ekisookera ddala ekyo nikyo kyekweka twamusooka samba kajji naye nga tuze tamulamu ayimba ebyaddala muyimbi mulungi musajja museveni fidde bayimba mu kkanisa ogamba nnyoza